bwanjagala bwati sagala munyize. Kakati ndese wali obutambi munnange ate bwa King Saha kosa ate ne Bobi Wine. Enaku zino munnange King Saha banayi kye yeekola ne Bobi Wine. Kino kyo kika muganda wange kikambwe era kati nga woolabaawo babadde wali munnange nga bali mu kutambula, babadde wali ku resort ate ey'amaanyi giyite Divine Resort SPA UG munnange, naye nga waliwo woteri gye baŋŋamba, waliwo resort gye baŋŋamba nti no y'ey'omukyala Babi Kyagulanyi oba yeeno. Naye nga ebyo bigambo byange munnange gwe alaba jamya teyugi tobiteekinga serious, naye nga mbu nawulira kakati nno wano omukulu Bobi Wine kw'ossa ate ne King Saha babadde mu resort emu ate ey'amaanyi nnyo wali ate munnange okwetooloola wali ate ekibuga, naye nga bwekiti ate bwe kitambudde wali wona. Naye nga ennaku zino ate munnange batulaga wali obutambi nga bali babiri wali wona ate munnange kirabika ndowooza balina ensonga gye baagala munnange ate okuggusa ate wali wona munnange. Kakati awo nga ate nga nvuddewoko waliwo munnange ate ebifaananyi munnange ate ebitrades ennyo wali bodyguard wa Bobi Wine munnange Achileo Kivumbi munnange akomyewo. Kakati nno wuuno omukulu Bobi Wine ataddeyo ebifaananyi ebyo nga woobirabaawo, naye nno bwekiti ate bwe kitambudde essayidi eyo, naye nga bodyguard wa Bobi Wine munnange nga waakomyewo munnange era nga we bamutadde wali ate okuva mu kkomera, naye nga kibadde kigambibwa omukulu Bobi Wine ataddeko wali n'alaga nti nno ateereddwa ku kakalu ka miliyoni 2 munnange omwana mulenzi ono Achileo Kivumbi wali wonna. Kakati nno yali yakwatibwa bambi ku nsonga ate wali nga ebyatuukawo munnange wali nga 1 August, naye nga bwekiti bwe kitambudde ate ku mwana mulenzi Achileo Kivumbi kosa ate n'omukulu Bobi Wine nga watutegeezezza ku information eno. Kakati waliwo ekifaananyi munnange ate ekitwedinze ennyo ekya Bruno K kosa ne mwana muwala Nicole bagoyizemuko wali crazy, mwana mulenzi wali ate Bruno K agoyizemuko wali crazy. Yeebazizza Nicole okumuvisitinga bambi era asuubiza bambi nti no ate okuuma omukwano gwe wakati we kosa ate ne Nicole bwati bwatugambye era nti nno agenda mutwalako Zanzibar nze naawe, naye nga byonna ate binatambula ku sayidi eyo nja kuba nga nkutegeeza, naye nga ate bwekiti ate bwe kitambudde omukulu omuyimbi Bruno K munnange nga ate walikinzeko hapo wali ne Nicole, naye nga bwekiti bwe kitambudde by the way, naye nga ekifaananyi kino bambi kitredinze nnyo wali, anti nga womanyi nti mwana muwala ono Nicole ate naye atredingira ddala nnyo wali wonna. Kakati nno bwekiti ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate yo mu maaso. Checking up.